Juliet Namanda, omu ku balabirirwa projekiti ya Hope for Katanga Kids, kigambibwa nnyina yasooka okumuleka mu nju n'atadda, ate ne kitaawe yeefuula agenza okunoonya nnyina w'omwana ono, naye bwe yagenda yafuuka musugu ekanyanya. Mama wange yasooka n'agenda, yagenda nga agenze ku luzzi teyadda, kati taata waffe obudde nawe we bwaziba naye n'atambula n'agenda ekiro ekyo. Kigambibwa nti baliraanwa baasalawo okulabirira omwana ono, kyokka ekyennaku baamuzza mu bya wongo. Kale baali basamize nga batubeeza eyo mbasamize nga ffe abalina okusaavinga ebintu byabwe bwe bakola nga mbeera temubisaavinze nga nze kennyini nvaamu omusaayi munyindo ne mukamwa. Nga bwe bakuma ekyoto ne nga bassa embuzi ye yaseesaamu kati ennyama bwejja ng'atoolako n'atandika obbagabula bw'ati, ekitegeeza nti baali bamuteeka mu ssabo. Namanda omuzira kisa yamujja eno n'atandika obulamu mu ggeto y'omu Katanga era ng'alabirirwa n'abaana abalala abaalondebwa mu Katanga nga tebaliiko ayamba. Kati oluvannyuma nga tumuggyeeyo tumuleese eno, buli mwezi yakanukanga ebbaafu y'omusaayi mu nnyindo ng'ate gujja kiro nga mwebase ng'akuyita mami zuukuka olabe, okugenda okuzuukuka nga yenna ali mu kitaba kya musaayi. Olwaleero Namanda ne munne Victoria Nakagulire be basookedde ddala mu baana b'omu ggeto y'omu Katanga abalabirirwa projekiti ya Hope for Katanga Kids okutuula P7. Babadde tebannagenda basoose kusabirwa. Mukama mbasabire bajjemu okutya, Mukama mbasabire okwekkiririzaamu. Essanyu ly'abakuza b'abaana bano likirako lya Mwoki wa Gonja kuba bagamba omwana omuwala takulizika mu Katanga. Buli dakiika nga 3 olina omanya buli mwaliwa. Omwana temukkiriza kubeerako dakiika 3 kubanga waakubulirako awo oyinza okwewuunya ebituuka nga toliiwo. Bwe bamaze okusaba bayise mu nsokolo ne boolekera St. Martin Mulago Primary School gye batuulidde ebibuuzo byabwe. Amasomero ag'enjawulo gatuulidde ku ssente eno omubadde n'abakuze mu myaka abaavudde ku Nakivo Primary be tulengedde nga basunsulwamu ku miryango okuyingira ebibuuzo. Bali mu myaka waggulu wa 18 naye nabo baafuna omukisa ogwo sente bayewandiikisiza ku ssente ya Old Mulago. Kati Old Mulago naye engeri gyevuddeyo ate nejja wano kakati nabo abaana abo tubalina wano. Yonna gye tusobodde okutuuka ebibuuzo bibadde bikuumwa butiribiri. Abayizi batandikidde ku kibuuzo kya kubala era olw'eggulo bamalidde mu social studies. Maafi ebintu ebisinga twabadde twabiyitayitamu dda ne batica, ebisinga bye baleese bibadde bya P5 and P4. Bwe tubadde tulawuna waliwo gye tutuuse ng'empapula ezaasibiddwa ez'ekibuuzo kya social studies nga ntono ku bayizi abaawandiisibwa. Bakandidate 86 ng'abaana 2 bali ku missing exam. Tubadde n'okudduka ku baliraanwa baffe, tugenda ku school for the deaf, tugenda ku Ntinda police children. Akulira ekitongole kya UNEB Dan Odong atubuulidde nti kino oluusi kiva ku byuma ebibala empapula zino okusinziira ku buzito bwazo. Sometimes it may happen that the paper which was used for printing may have grammage that varies. And so when the machine is calibrated on paper of a certain grammage and suddenly the grammage changes, then you might have a case where you have those shortages of 1, 2, or occasionally, 3 like that. Ono ategeezezza okusoomoozebwa okutonotono okubaddewo ku lunaku olusoose newankubadde ng'okutwaliza awamu bigenze bulungi. An occasional late delivery here and there may be occasioned by the kind of means of transport the district inspector of schools are using for delivery, and also because of the terrain. Ate olunaku lw'enkya abayizi baakutuula ekibuuzo ky'Olungereza ne ssaayansi babinyuke. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.